Ebbaluwa Pawulo gye yawandiikira Abakkolosaayi. Abakkolosaayi essula 1. Nze Pawulo omutume wa Kristo Yesu, nga Katonda bwe yayagala, era n'owooluganda Timoteyo, tuwandiikira mmwe abantu ba Katonda era abooluganda abeesigwa mu Kristo abali mu Kolosaayi. Katonda Kitaffe abakwatirwe mmwe ekisa era abawe emirembe. Bulijjo twebaza Katonda, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, nga tubasabira mmwe okuva lwe twawulira nga bwe mwakkiriza Kristo Yesu era nga bwe mwagala abantu ba Katonda bonna. Ebyo byombi mubikola kubanga mulina essuubi ery'okufuna ebirungi ebibaterekeddwa mu ggulu. Essuubi eryo mwalifuna bwe mwategeezebwa ekigambo eky'amazima, ge mawulire amalungi agagenda gabuna mu nsi yonna era nga gakola ekyo kye gakoze mu mmwe okuviira ddala ku lunaku lwe mwasooka okuwulira ku kisa kya Katonda ne mukitegeerera ddala mu mazima, nga bwe kyabayigirizibwa Epafula mukozi munnaffe omwagalwa, omuweereza omwesigwa wa Kristo ku lwaffe, era ye yatutegeeza okwagala kwammwe Mwoyo Mutuukirivu kw'abawadde. Kale naffe okuva lwe twawulira ekyo, tetulekangayo kubasabira na kwegayirira Katonda abajjuze okumanya by'ayagala nga mubimanya mu magezi gonna n'okutegeera okw'omwoyo. Olwo mulisobola okuba nga Mukama bw'ayagala nga mumusanyusa mu byonna. Muliba ba mugaso mu buli kirungi kye mukola era mulyeyongera okumanya Katonda. Obuyinza bwo obw'ekitiibwa bulibawa amaanyi gonna, musobole okugumira byonna n'obugumiikiriza nga muli basanyufu, nga bwe mwebaza Kitaffe eyabasaanyiza okuba wamu n'abantu be mu kitangaala. Yatuwonya obuyinza bw'ekizikiza n'atutwala mu bwakabaka obw'Omwana we omwagalwa, eyatununula n'atusonyiwa ebibi byaffe. Kristo yennyini gwe tulabiramu Katonda atalabika, era ye Mwana omubereberye akulira ebitonde byonna. Ebintu byonna ebiri mu ggulu n'ebiri ku nsi, ebirabika n'ebitalabika, newankubadde entebe ez'obwakabaka n'obufuzi bw'amatwale, wadde abakungu n'ab'obuyinza, byonna byatonderwa mu ye era ku lulwe. Ye yaliwo ng'ebintu byonna tebinnatondebwa, era byonna bibeerawo mu ye. Ekibiina ky'abamukkiriza gwe mubiri gwe, era ye gwe mutwe gwakyo. Ye y'entandikwa, ye mubereberye mu kuzuukira, kyava aba omubereberye mu byonna. Katonda yasiima okutuukirira kwonna kubeerenga mu Kristo, era yasiima ayite mu ye okutabagana n'ebintu byonna ebiri mu ggulu n'ebiri mu nsi, ng'aleetawo emirembe olw'okufa kwa Kristo oyo eyafiira ku musaalaba. Nammwe dda mwali mweyawudde ku Katonda, era nga muli balabe be olw'ebirowoozo byammwe n'ebikolwa byammwe ebibi. Naye kaakano Katonda yatabagana nammwe mu mubiri gwa Kristo yafa, alyoke abanjule nga muli batukuvu abataliiko kamogo wadde omusango mu maaso ga Katonda. Kyokka muteekwa okuba mu kukkiriza, nga muli banywevu, nga temusagaasagana, era nga temufudde mu kusuubira kwe mwafuna mu mawulire amalungi ge mwawulira. Amawulire amalungi ago gatuusiddwa ku bantu bonna abali ku nsi, era nze Pawulo nafuulibwa omuweereza waago. Kaakano nsanyuka olw'okubonaabona kwe mbonaabonamu ku lwammwe, era okubonaabona kwange mu mubiri kutuukiriza ebyo ebyasigalira ku kubonaabona kwa Kristo olw'omubiri gwe, kye kibiina ky'abamukkiriza. Katonda yanfuula omuweereza w'ekibiina ky'abakkiriza Kristo, n'ampa omulimu ogw'okumanyisiza ddala ekigambo kye ku lwammwe. Ekigambo kye ekyo kye kyama ekyali kikisiddwa eri abantu ab'emirembe egy'edda, naye kaakano akimanyisizza abantu be. Katonda yayagala okukimanyisa nga bwe kiri eky'omuwendo era eky'ekitiibwa ennyo mu mawanga. Ekyama ekyo ye Kristo ali mu mmwe, era n'ekitiibwa kye musuubira okufuna. Kristo oyo gwe tumanyisa mu bantu, tulabula era tuyigiriza buli omu nga tukozesa amagezi gonna, tulyoke tuleete buli muntu eri Katonda ng'atuukiridde mu Kristo. Ekyo kye nteganira ne nfuba nga neesiga amaanyi ga Katonda ag'obuyinza agakolera mu nze. Abakkolosaayi essula 2. Njagala mumanye nga bwe nfuba ennyo ku lwammwe ne ku lw'abo ab'omu Lawudikiya era ne ku lw'abo bonna abatandabangako. Ekyo nkikola emitima gyabwe giryoke gisanyuke, nga bassa kimu mu kwagalana, bategeerere ddala era bamanyire ddala ekyama kya Katonda. Ekyama ekyo ye Kristo. Mu ye mwe mukwekeddwa amagezi gonna n'okumanya kwonna. Ekyo nkibategeeza waleme kubaawo ababuzaabuza ng'akozesa ebigambo ebisendasenda. Newankubadde nga siri nammwe mu mubiri,
naye ndi wamu nammwe mu mwoyo, era nsanyuka okulaba nti mutebenkedde nga muli banywevu mu kukkiriza Kristo. Kale nga bwe mwaweebwa Kristo Yesu Mukama waffe, mwegatte wamu naye mu bulamu bwammwe. Munywerere ddala mu ye, era mukulire mu ye nga muli banywevu mu kukkiriza nga bwe mwayigirizibwa, era temukoowanga kwebaza. Mwekuumenga waleme kubaawo ababuzaabuza n'abafuula abaddu, ng'akozesa ebigambo eby'amagezi g'abantu obuntu agataliimu nsa era ag'obulimba, abantu ge bayigiriza nga begeesigamye ku buyinza bw'emisambwa so si ku Kristo. Ddala mu Kristo obwa Katonda bwonna mwe buli, era yakulira abafuzi n'ab'obuyinza bonna. Nammwe mu ye mwe mwafunira obulamu obujjuvu, era mwakomolebwa mu ye. Temwakomolebwa bantu, wabula Kristo ye yabakomola, ng'abambulamu embeera yammwe etetabagana na Katonda. Bwe mwabatizibwa mwaziikibwa wamu ne Kristo, era mu kubatizibwa mwazuukira wamu naye olw'okukkiriza obuyinza bwa Katonda eyamuzuukiza. Nammwe abaali bafudde olw'ebibi byammwe n'olw'obutakomolebwa bwammwe mu mubiri, Katonda yabafuula balamu wamu ne Kristo bwe yatusonyiwa ebibi byaffe byonna. Yasazaamu era n'aggyawo endagaano eyatuwalirizanga okutuukiriza ebyo amateeka g'Ekiyudaaya bye galagira, n'agikomerera ku musaalaba. Ku musaalaba ogwo kwe yawangulira abafuzi n'ab'obuyinza, n'abaggyako ebyokulwanyisa, n'abaswaza mu lwatu. Kale tewabangawo abanenya olw'ebyo ebifa ku byokulya ne ku byokunywa, oba olw'ebyo ebikwata ku nnaku enkulu ne ku kuboneka kw'omwezi wadde ku nnaku za Ssabaato. Ebyo byonna kifaananyi bufaananyi eky'ebyo ebigenda okujja, naye ekirimu ensa ye Kristo. Olemenga kubaawo babalimbalimba nga beesigama ku kwewombeeka okw'obulimba ne ku kusinza bamalayika, nga beesiga okulabikirwa okutaliimu. Abantu abo beekulumbaliza bwereere olw'ebirowoozo byabwe eby'abantu obuntu, era baba tebakyali mu Kristo omutwe aliisa omubiri gwonna, n'agatta ennyingo n'ebinywa byagwo ne gukula nga Katonda bw'ayagala gukule. Mwafiira wamu ne Kristo ne muwona obuyinza bw'emisambwa obufuga ensi. Kale lwaki ate muyisanga bakyafugibwa ensi ne mukkiriza okuweebwa ebiragiro nga bino: tokwatanga ku kino, tokombanga ku ekyo, kiri tokikoonangako? Ebyo byonna okubikola tebiriko kye bigasa. Okwo kuba kugoberera biragiro n'okuyigiriza okw'abantu obuntu. Weewaawo birabikanga eby'amagezi mu ngeri y'okusinza Katonda abantu gye beegunjirawo bokka, ne mu kwewombeeka okw'obulimba, era ne mu kubonereza omubiri. Naye tebiriko kye bigasa mu kufuga okwegomba kw'omubiri. Abakkolosaayi essuula 3. Mwazuukira wamu ne Kristo, n'olwekyo mulowoozenga ku biri mu ggulu, Kristo gy'atudde ng'aliraanye Katonda mu kifo ekisinga eby'abalala ekitiibwa. Mulowoozenga ku bya mu ggulu, so si ku bya ku nsi. Kubanga mwafa, era obulamu bwammwe bukwekeddwa wamu ne Kristo mu Katonda. Kristo, obulamu bwammwe bw'alirabika, olwo nammwe mulirabikira wamu naye mu kitiibwa. Kale mutte okwegomba okubi okuli mu mmwe: obwenzi, obugwagwa, obukaba, okwegomba okw'ensonyi, n'omululu, kwe kusinza ebitali Katonda. Katonda asunguwalira abamujeemera ne bakola ebyo, era nammwe ebyo bye mwakolanga edda mu bulamu bwammwe. Naye kaakano bino byonna mubireke: obusungu, ekiruyi n'ettima, okuvvoola era n'emboozi embi biremenga kuva mu kamwa kammwe. Temulimbagananga, kubanga mweyambula obulamu obukadde n'ebikolwa byabwo ebibi, ne mwambala obulamu obujja oyo yabatonda bw'agenda ayongera okuzza obujja mu kifaananyi kye, mulyoke mumutegeere bulungi. Olwo waba tewakyali kwawulamu Muyonaani na Muyudaaya, mukomole n'atali mukomole, munnaggwanga atali mugunjufu, muddu oba ow'eddembe, wabula Kristo ye byonna era y'ali mu byonna. Muli batukuvu, abaagalwa era abalondemu ba Katonda. N'olwekyo mubenga n'omwoyo ogusaasira, mubenga n'ekisa, n'obwetoowaze, n'obuteefu, era n'okugumiikiriza. Mugumiikirizaganenga era musonyiwaganenga buli lwe wabangawo alina kye yeemulugunyiza munne. Muteekwa okusonyiwagana mu ngeri y'emu nga Mukama waffe bwe yabasonyiwa mmwe. Era ku ebyo byonna mwongereko okwagalana. Okwo kwe kunyweza ebintu byonna awamu mu kutabagana okujjuvu.
Emirembe gya Kristo gy'agaba era Katonda gy'abayitira okuba wamu ng'ebitundu eby'omubiri ogumu giramulenga mu mitima gyammwe era mwebazenga. Ekigambo kya Kristo mu bugagga bwakyo bwonna kibeerenga mu mitima gyammwe. Muyigirizaganenga era mubuliraganenga mu magezi gonna nga mujjudde okwebaza mu mitima gyammwe. Katonda mumuyimbire zabbuli n'ennyimba n'ebiyiiye mwoyo byabasobozesa okuyiiya. Buli kintu kye mwogera oba kye mukola mukikole nga mu linnya lya Mukama waffe Yesu, nga muyita mu ye okwebaza Katonda Kitaffe. Abakazi muwulirenga babbammwe ng'abakkiriza Mukama waffe bwe basaana okukola. Abasajja mwagalenga abakazi bammwe era temubakambuwaliranga. Abaana bazadde bammwe mubawulirenga mu byonna kubanga ekyo kisanyusa Mukama waffe. Bakitaabwe b'abaana temukaluubirizanga baana bammwe okutuuka okwenyuwa, si kulwa nga baterebuka. Abaddu bakama bammwe ab'oku nsi mubawulirenga mu byonna, si lwa kulabibwa kyokka ng'abaagala okusiimibwa abantu, naye mubaweerezenga n'omutima ogutali mu bukuusa nga mussaamu Mukama waffe ekitiibwa. Buli kye mukola mukikolenga n'omutima gwammwe gwonna ng'abakolera Mukama waffe, so si ng'abakolera abantu. Mumanye nti mulifuna empeera Mukama waffe gye yasuubiza. Kristo ye Mukama wammwe gwe muweereza. Oyo akola ekibi alibonerezebwa olw'ekibi kye yakola, kubanga tewali bakusaliriza. Abakkolosaayi essuula 4. Bakama b'abaddu muyisenga bulungi abaddu bammwe nga muli benkanya, nga mumanyi nti nammwe mulina Mukama wammwe mu ggulu. Munyiikirenga okusinza Katonda nga temuddirira era nga mumwebaza. Era naffe mutusabirenga Katonda atuggulirewo oluggi tutegeeze abantu ekigambo kye, tubamanyise ekyama kya Kristo. Era ekyo kye kyansibisa mu kkomera. Munsabire kitegeeza abantu mu ngeri yennyini gye nsaana okukibategeezaamu. Abo batannafuna kukkiriza mukolaganenga nabo n'amagezi, nga mukozesa buli mukisa gwe mulina. Bulijjo mwogerenga mu ngeri enyuma era esanyusa, era mumanyenga engeri gye musaana okwanukulamu buli omu. Tuukiko ow'oluganda omwagalwa, omuweereza omwesigwa era mukozi munnaffe mu mulimu gwa Mukama waffe, ajja kubategeeza byonna ebyantuukako. Kinvudde mutuma gye muli mumanyenga bwe tuli era agumye emitima gyammwe. Era awamu naye ntumye Onesimo w'oluganda era omwagalwa oweewammwe. Bajja kubategeeza byonna ebifa eno. Arisitaluuko musibe munnange ne Maliko omujja wa Balunabba babalamusizza. Maliko oyo gwe nabagambako, bw'ajjanga gye muli mumwanirizanga. Ne Yesu ayitibwa Yusito abalamusiza. Abo be bokka ab'omu bakomola abakola nange omulimu ogw'obwakabaka bwa Katonda era abanzizizzaamu ennyo amaanyi. Epafula oweewammwe omuweereza wa Kristo Yesu abalamusizza. Era bulijjo abasabira nnyo mube batuukirivu abategeeredde ddala Katonda by'ayagala. Nkikakasa nti Epafula mmwe awamu n'ab'omu Lawodikiya era n'ab'omu Yerapoli abakoleredde nnyo. Luka omusawo omwagalwa ne Dema babalamusizza. Mulamuse abooluganda ab'omu Lawodikiya, era mulamuse Numfa n'ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo ekya Lawodikiya. Ebbaluwa eno bw'emala okusomebwa mu mmwe, mulabe nti esomerwa n'ab'ekibiina ky'abakkiriza Kristo ekya Lawodikiya. Era nammwe musome ebbaluwa eriva e Lawodikiya. Era mugambe Alikipo nti fuba okutuukiriza omulimu gwa Mukama waffe gwe wakwasibwa. Nze Pawulo nze mpandiise n'omukono gwange okulamusa kuno. Munzijukire mu busibe bwange. Katonda abakwatirwenga mmwe ekisa.